ekibiina kino nze sandyagadde kukyesimbako naye njagala kukiwa we advise oba okukiraga ensobi zikiri mu kukola. Ekibiina kino kisooka nga tekinabana ku byebyo bya kisiru kunoonya mukulembeze kisooke kyebuuze ebbanga lyokali kyakabeerawo kiki kikoledde abayimbi babasibye okumala omwaka mulamba. Ekibiina kino tekina kyekivuddeyo. Essaawa zino bw'oteekawo n'ogamba mbu twagala teekawo omukulembeze mupya ng'ate already oli naye afeirinze soko tuwa ensonga lwaki oli afeirinze olyoka oleete lwaki tuddamu okulonda omuntu omulala. Essaawa zino ekibiina ndabira ddala nga si gwe mulundi oba si etime entuufu okulonda abakulembeze. Ekisooka business tekola kitegeeza nga ekibiina kyennyini tekikola ne bamemba baakyo tebakola. Ssaawa zino ekibiina amaanyi kirina gassa mu kuyamba ngeri abamembers baakyo bazze batya mu business ne basirise balya buli busente bwe ndaba banene abakazi abakulu abo simanyangaani fina masanyalaze bikibo balya buli sente tebalumirirwa bayimbi. neze kyenjagala ekibiina nga tekinaba kugamba ku simanyambu kuwesimbawo kuleeta simanya bantu balala kuleeta mukulembeze mulala basooke baleke ebintu bibeere free and fair bitya basooke begayirire gavumenti etuggulewo kubanga tebanaba tuggulawo kata tutaddewo n'okumbwa ate okwesimbawo osasula $5,000 baana bangi bandyagadde okwesimbawo fresh kid yandyagadde okwesimbawo upcoming yandyagadde okwesimbawo netakola kati agenda kuzijjawo ezo sente $5,000 kati oli mukuzzi mabega ekibiina olwa just $5,000 nga nawe okimanyi nti no ssaawa zino abantu bamaze emyaka omwaka mulamba tebakola teri gwogenda kusiruwalirako akwate $50,000 agakuwe mbu just olw'okuba ekibiina mbu just kubeera head of abantu abakulu basobola okweorganize nga ne bagamba ono ye mutuufu ono asobola otukulembera. Era ekituzizze mabega kuteekawo obukwakkulizo buntuntu ng'obwo kubanga ssaawa zino abantu tebakola. Omwana ogenda musaba otya $5,000 musimanyi sasule $5,000 bakazi mmwe mulekeraawo bubbi bakazi mmwe abali mu kibiina kya Uber mu abantu abali mabega Misa Kisemakula bannange tubalaba kinsonga lwaki muteekawo mbu experience ya myaka 10 mwagala okulimbalimba ensonga lwaki Waikibenda yavuddeyo Waikibenda ekyamuvuddeyo ekyamugisizayo nti Waikibenda abadde just kifaananyi nga talina kyasalawo mu umma bamesa kibali mabega bakafina masanyalaze bali mabega bani bali mabega bo balimbalimba olwokuba nti bagala kuteekawo abere mu kifaananyi kya new generation nti ffe tuberenga tumu appreciatinga kubanga wa size yaffe nenga tasalawo twagala omukulembeze gwe muteekawo mwe baseba abali emabega w'ebyo ebintu ng'asalawo yeesalirawo Waikibenda ekyamusuuzizzaawo obukulembeze nga teyeesalirawo nga ne bwakeera ku makya n'agamba katwekalakaasa oba ngamba TV zonna ne radio zonna ze nakubeerako Waikibenda mugambe Waikibenda abataxi abasociation oba bayutodo abataxi badriver bakeera ku makya ne bagamba tetugenda kuvuga taxi tetugenda kukola lwaki naffe tetukeera ku makyamu abauma abakulira music ne mugamba twagala TV stations ne radio stations zonna ne media platforms zonna zirikirawo zanya music waffe paka government ng'erina kyekozeewo ng'abasawo beekalakaasa ekyo Waikibenda ali tasobola kikola nze munayisobola bagamba kusobola kubanga musajja watu talina sse kati ebintu mubiveeko kati ssaawa zino tubadde tusaba nga temunaba kutusirwalirako kutugamba mbu simanyanga mwagala kuteekawo mukulembeze kubbirako mwagala just kubbirako bubbize kugenda kugamba bali bakulu basali musale musimanyanga abayimbi baabano kati bonna bakkiriza nedda temubba bayimbi saagala mubbe bayimbi emba mwagala okuteekawo omuntu okukulembera ekibiina ekyo ssaawa zino abayimbi babadde tebakola kati omwana ayagala okwesimbawo agenda kujjawo $5,000 era gwe Misa kigwajja okuba nazo eba omuntu omulala aludde mu business gwajja okuba nazo so kyenyinza bagamba ekya sente mu kijjeewo omuntu agala okwesimbawo ajje yesimbeewo kubanga business yaffe y'abantu banaku bantu tebalina bantu tebakola tetugenda kupretendinga tulage embuno tuli bulungi tetuli bulungi tuli bubi ate nga abantu abalina okulwanirira bayimbi bannaffe basirise be bali mu kino ekibiina kye kisibyeko abayimbi obutakola kisibyeko abayimbi obwavu kikizizza abayimbi mabega era mbadde nze ngandumira abayimbi bonna kino ekibiina mu kijjeewo mukole ekibiina ekirala nga mmwe mwennyini mukyetandikiddewo so si bano bagenze ne baleeta bannamagye ne bakibateekamo simanyanga ate munnamagye atamanyi kuwadde bya music ngwate mugenyi omukulu mu kugulawo ekibiina agenda kutuyamba ki zizi ensobi zolaba kati ssaawa zino kati munnamagye eyaliwo ng'akola kye nga mukiggulawo ali ludda wa ssaawa zino lwaki temumuyita jje abayambeko abawe advise okitegeera
tuyambye era mpulira obusungu bwa maanyi nnyo abantu ne badda mu kunyigira ffe Khalifa mbulwa kuba nagenza wa president Museveni simanya biki nenga abantu abalina okuyamba abantu sinze abantu abalina okuyamba abantu bibiina ekibiina osiriko otya ne babasiba omwaka mulamba baboda bekalakasako mwaka gu bekalakasako just oli ne yeyokera mu ku police ne batisa government ne babata abakedi ne babata ne mmwe mubeera mutie bisiru nga mulina association buli lunaku mulina platforms ku ba promoter baliri babalira mu sente bagamba era bayimbi so bayimbi bannange wemba nga mwagalo bakulembera bine byabo kwakulizo byoteekawo mukole ekibiina ekipya mmwe mwennyini mwebagira amateeka amapya nebine byokuteekawo music utandika okusaba omuntu degree okukulembera ba music tumulabira ku experience nangeri gyo handlinze mu business yo ntino tulaba Eddie Kenzo aze mu music yes yasoma nnyo ne yazze nakola ebintu ne ba Navi abasomera ebweru Navi yasobera South Africa boretinga Eddie Kenzo ne Navio ku benkana ngoli yasomera South Africa ngate mama we na minister so kati mutujje kakajanja ekintu okubeera successful oba okuvuga ekintu oyina kubeera ngo oyina skills ezimanaging business yo kwetukulabira business yo ebeera successful awo tusobola okukkiriza okutukulembere ne obate wasoma kubanga fena kyetunoonya fena tuli mu industry tuli bayimbi twagala kubanga buli omu ali international lwache Eddie Kenzo yali international kitegeeza ayina amagezi ayina ne skill ayina ne kyetamanyi kyetwetaaga omuyigako lwachi oyo abata tukulembera kubanga ayina kyemwegombako nina ne kyemulabirako mwegombako ki kikyansinga oba kyengendo mulabirako kyagenda okera ku macha nti bannange nabadde eri nendaba nange nendaba ekiri eno nemmanyi ogundi Eddie Kenzo agende Accra adan ndetera amagezi ago mwebuzeeko oluyimba lwatuse lutie gundi kubanga nze ng'omuyimbi ng'ekibiina ekyo kirina kuyambako muyimbi ingeri gya transforminga mu kuva ku level gy'aliko okudda ku level endala sirina gwe negombye kera musajja watubambe wayiki benda kali eyo nabagyonoonye kubanga bayimbi tumunyigidde bambi ngawe mbagambye nti talina sse twagala president w'ekibiina abe nga alina amaanyi n'obusobozi n'okusalawo ne president w'ekibiina kya umma tasalawo waliwo abantu emabege abeekwese munda omwo Big I abadde ku lukiiko naye kiki kyakoze abadde nga mukukaaba olaba ne sente zibadde zimulemye okukola mu NRM abadde nga mukukaaba kakati omuntu akaaba agenda kujja ati atagamba abantu abalala nti bannange kino omukulembeze balina banga bamulabirako Fina Masanyalaze teyandibadde muntu mubi naye abantu abali emabega Fina Masanyalaze be bantu abali emabega tebagala kwesimbawo batiitizi batya front ne babeera emabega beboogera ate be basalawo era Fina bebekweka emabega nti ayagala okwesimbawo jangu naye nga bataddewo obukwakulizo mbu okusimanyo ino okubeera ne ten experience sawa zino tuli ku digital movement tebabimanyi na bimanya tasobola na kumubuuza oli ku Twitter amanyi ngeri gye bapostingamu ku Twitter kati ye life gye tulimu taliiko leero yapostinze eki simulabayo okitegeera simulabayo kakati blood twagala local problems with local solutions okitegeera current problems need current solutions tetugenda kwetaaga mbu ate bantu bakadda batamanya ngeri music sawa zino bwatambula ate batukulembere sawa zino kubanga twagala solutions kutwala music wa Uganda maaso twagala solutions omuyimbi wa Uganda afuusa atya Diamond music wa Uganda omuyimbi wa Uganda afuusa atya Harmonize buuza kati gundi yazimba ennyumba wa hip hop kati atono ya mukulembera kikyakozeewo omuntu omukulembeze oyino bbanga oli mukulembeze kyovola kyegambye nti no twagala tukulemberwa abantu ng'olabwako ng'atuwa n'example okitegeera so tosobola kujja nkwate feri ate mbwa nkulembere no njagala omuntu gwe neegomba agenda okujja mpa obukodyo gwe sigenda kunyiigira nze sagala nnyo nze sinyigira nsinga wabula mwegomba ne mukoppako si feria naye abulamu okukulembera entire industry y'abayimbi eno era ajja kuba yeerimba era ajja kuba yeeswaza okugamba mbu ajja kulembera abayimbi kubanga talina ideas zisobola kutwala industry ki mu maaso nze lwaki sesimbawo okwesimbawo nsaagala kwesimbawo wabula nze njagala batekewo ekintu kibe free and fair
okunzikiririzamu basobola okunzikiririzaamu naye abo abali emabega kakiiko tebasobola kukkiriza basajja bagezi nga nze kuba bamanyi nti no buli muyimbi ngenda mujjayo buli upcoming waliwo abantu abamu abaagala okubeera nti bo buli kaseera be banene okitegeera kati nga mu kubeera nti buli kaseera be banene tebasobola kukkiriza muntu mugezi nga Khalifa kufuna platform bwetyo babalaba akasajja kabayitiriddeko naye nze wendi okubawa advice tebasobola bo abali awo munda nga weggambe kyova olaba nti nze okukulembera abayimbi nga mpoziko tukoze ekibiina ekipya naye sisobola kujjamu ekyo kibiina kyagaga ekyo kyo kyagaga ate emmere webeegaze ebeegaze kirimu bonna baagaga kyova olaba ne Waikibenda yakivuddemu yasooka kivaamu yali Julius yajja n'akiguna oli n'akisuulawo n'agenda mu bwa kanso Fegombya Waikibenda naye wuyo akivudde kyagaga n'abakirimu bonna mwenna mwagaga kubanga tubeera tutya nga tumaze omwaka mulamba nga tetukola nga muli awo musirise mulimbwa nnyo era bo bakola bafunayo kubanga bagenda ne balimbalimba sali musale nti anti fe ab'ekibiina era babawadde ssente mu by'emyoga era bapromota baafuna okitegeera ne bambi abayimbi tebafuna teriyo okujjako nga balabye oli ku ndiri bamaze kulaba ng'ono omukyala mbusimanya Evelyn Lagumbu yeetaaga ensigo olwo lwe bajja naye nga man kibi nnyo mmwe abakulembera ekibiina ekyo mmwe bafala bibaayo mu nkuubo naye era bwe kinaaba kituusizza inshallah bagamba kyotanalya tukyesunga naye inshallah bwe kinaaba kituuse naye nga era mukimanyiwo omukulembeze nagendayo era binembi musaba ebintu era n'abituukiriza era mugenda mufuna gwe just gwesirikire ono omusajja agenda kusexualinga future era yensonga lwaki olaba n'abaana babakomezzaawo kubanga kati eddembe lye baali bayonoona muzeeyi amadizo litereza ekisinga n'okunkwasa ennaku kano kankayiseewo ekyankwasiza ennaku over the weekend oba wiiki awo kulaba mbu kimanya email yazze n'egwe Mombasa nendaba abantu nga bali excited kati nengamba mmwe bakyalimu muli basiru baleese email ejje erese n'ennyonyi zikube bukubi bantu ba bulijjo baffe mbe mutendereza abagenda okututta ffe abantu ba bulijjo kubanga bw'ogenda okwesanga Museveni n'abantu be bali abantu nga kasanvu oba amagye galinga omutwalo gumu b'emitwalo ng'emeka ng'esatu Uganda tuli miliyoni ameka 4 ennyonyi ezo bwe zijja Abamerika ebajja okkuba tebagenda kulondamu mu bano ba Museveni mbu bano ba Bobi Wine bagenda kukuba kati n'olaba mwana ebisiru ng'ebi nze nga zategeera just zino nnyonyi emmeri ezidokingibwako ennyonyi ku mazzi kati bwe ndaba abantu nga bali excited oluba lutalo kitegeeza tugenda kufa mwagala batutte abazungu abo bo tebagenda kufa balina mu bbanga baleese na nnyonyi batutte ffe mbulu kuba president alemeddeko nga te president buli lunaku abadde abeerako nga tekuli na muntu n'omu naafa naye bano we baagadde okubaawo njagala kujjako president baana 3 ne bafa bano babakutte kati kambuuze president okubeera nga kwali tubadde tulina eddembe bano bayina so banaye twebereremu era emmere ezo nga bwe zazze era buli akiwagira gwagenda okufa imwe bagenda okukuba oluzambo muzungu yagenda bwagenda kukuba wa Museveni ajja nakutambula yagende bagenda kukuba era olaba ne mwezi ba Congo ne wa Libya tebakubaga era bakuba abantu ba bulijjo mmwe mufa emmere yakutiisizza nnyo terina kye yantiisizaamu wadde kubanga eno Uganda kuba Uganda bajja direct bakube Uganda bave mu by'okubuzaabuza ffe mu by'okututiisa ensi yavaawo mugirowooleza mbu America naye erina ebizibu byayo era mwagirabye kankubuleko kye bayita president abeera president asalawo n'agamba oyo tayingira nti ssaawa zino Joe Biden ye president wa America wallahi ne bw'aba ayagala atya ne bamugamba okumumma visa aba tasobola yingira Uganda kabe queen wa Bungereza okuyingira Uganda aba ne visa okujjako nga bakitaddewo kitiibwa butiibwa n'ebiri byaggwawo betaaga okusabirwa nga buli munnaddiini avuddeyo abasamize ne bavaayo bapasita ne bavaayo biki ne bavaayo kugamba kiringa wonalaba obukima ne bukuba enduulu ng'oli akuba omuliro laba omuliro naye nga ate bali mu kwokya ki luyiira mwe buli okitegeera kakati oli aparkinze ebbali ali mugenda kwokya ekibira mwe tuli aye tuli mukuba enduulu yokya gyoli wagenda kwawulamu mbu bano be ba Museveni bano be ba NRM ebisiru